era buli kimu kyonna kyali kyabwe mu kaseera ako. Omanyi bw'obeera n'omwagalwa ebiseera ebisinga oyinza okwekanganga olabanga mu nsi abalimu mmwe mweka temuli muntu. Like I told you. Kashinga bwe nagambye. Guy. Butuufu ono gayi gwe nafunye. Gayi ki? Dexter. Exactly. Dexter oli yakubira kasimu nti ye. Butuufu ye yasindikibwa kuva mu ggulu. I tell you, if you saw this guy. Singa omulabako naawe. Stop lying to me. Leka kunimba. Give me those stories. Ebyo bigerogero mbimanyi. Where did you meet him? Ye wamusiikanye ddi? Like. Leka gwe. Moving in town. And I met this guy. Nali ntambula mu kibuga ne musinkana. He stopped me. Nannyumiriza. And guess what? He asked for my number. N'asaba akasimu kange. Come on. N'okamuwa. You have to first Osooka kweragamu naawe obimanyi tomala muntu kuggyirawo. things. I know. Ng'obimanyi kono mbitegeera. Then he called. Definitely. Essimu Leni n'akuba nti nankubira. Went out for a cup of coffee. Then tugenda tunywa amakopo ka caayi. Kakopo ka caayi? Just immediately like that. Bw'atyo mwangu ddala. I went out for a cup of coffee. Twageze. What are you thinking? Kiki olowooza? King. Then after the cup of Nze ndowooza oluvannyuma lw'akakopo ka caayi. no. You're thinking. Ebyo byolowooza bya kikiro naawe. Then after the cup of coffee. Then akakopo ka caayi. Fine. He took me home. N'antwala eka. He took me home. N'ankomyawo ewaffe. Yes, he took me home. Okakasa ati ye. He's home. Ewuwe ewammwe. A guy and then you go to his home. Toyinza Fine. He took me to. oli yadalowooza olwavudde kakopo ka caayi. Okay. Baasibidde mpaka ga loodi. After. Are you not going to meet again? Kati ogenda kudda mu musiikana byawedde storage. Well, that will depend. Kijja kusinziira. Then when am I going to meet him? Then kati nze mulabyeko ddi. Me meet your guy. Or my guy. Okusiikana wange oba osiikana wo. Fine. You want to meet him? Oyagala musiikana. Well, just calm down. Gwe kakana. Kakana. It's my guy. Nja mukutuusaako. You will meet him. Ojja musiikana gye kubuli abakibaka ogenda musiikana kubeera mugumu kakana. But, anyway. But you girls are hard. Ekikulu ekizibu kyemanyi ku bawala b'e Uganda. Ne wabeera mukwano gwe si basobola okubbako omusajja. No. Kale mugala kyagala nkulage boyfriend wange nkulage omukyala gwefunye. Bakazi temuli mwangu. Kali mukasi akantwadde ebbali. Bate kusibula bakwate kuba okujja. Kusooka ne bakonkona erudda. What can you help you, please? Mbayambe mu kibambi. Mark, Wandegeya. Tubadde tubuuza Deputy Detective Mark anva ku poliisi y'Ewandegeya. Yes, please. Bandyagadde osooka okusiikana ku bosi wono. Let me first talk to him. Kansooke njogere naye tulaba yeetaaga obbalaba. Batekitivu bazze beetaaga kwogera ne bosi. Ono yajja asiika ne bosi. Boss. Bosi. They are policemen. Waliwo b'ofiisa abali ku mulyango. B'ofiisa See. bagabe baagala kulaba. See. Baagala kundaba. Why? Kati lwaki wanjagaza ki? Simanyi bagabe beetaaga okulaba. Yatuya n'akayinja. Ng'omugi w'emikolobero w'abeera kati yawulira afiringa guilty. Kale katuge tulabe. Yajja abasiika ne why? Ate tekiba kirungi kudduka bannamateeka. Osooka n'omayana butuufu ki ekiba kibaleese. Ate ba detectives balambirira si ba inspector si ki wabula ba detectives. Detective Mark, Mpitibwa Detective Mark Wandegeya Police Station. okuva ku polisi y'Ewandegeya. Mr. Moses. Yegwe Mr. Moses muterevu yeje. Bayambechi. Tubayambe ekibaddayi. What can I help you? Mbayambe mu ki? Do you know one man called Peter Wanyenzaki? Omanyi omwami ayitibwa Peter Walinzaki. Can you please come in? Mukwateko omuyingire munda musooke mujje muyingire munda. Yabasaba bakwateko bayingire munda. Have a seat. Musooke mutulireko wali ebbali. Bambuza ku bya Peter. Juya Peter yafwa. Yasinikanita agenda gyewo Peter lwansonga Peter yali aganywa sasula sente zaabwe. Peter, we work together. Peter twali tukola ffenna.
estate dealers. Twali tukola bintu bya mayumba. What's the problem? Kati buzibu ki obutuusewo gyali? Mr. Peter Wanyinzaki Peter Wanyinzaki was found dead in one of your estates. yasikanidwa ng'afudde mugamu mayumba go gw'otunda. That's news. Ago mawulire nga gannakwati. He was in charge of the estate. Butuufu yabadde alina obuyinza bw'amayumba ago. Did the two of you have some misunderstanding? Mwe ababiri mwafunamu obutakkaanya gwe ne Peter. He was good to me. Yali mukyala mulungi gye ndi. We had no. Tetwalina bintu byankaayana wakati waffe twalinga babulaajo. I think we shall be on our way. Nze ndowooza kati katukwateko tusooke tugende. Cooperation. Weebale nnyo gezaako okolagana naffe. This is my business card. Kano ke kalinga kakaadi kange. Piece of any information. Bw'oba olina information gy'ofunye okukyako ekyo ekyamutuukyeko, ffe otukubira bukubizi kasimu. Kale ekirungi tebalina conclusive evidence oba tebalina bukakafu bukkaatiriza ddala nti oba osyanga bosi alina kyamanyi moja eki, tewaliwo evidence gyasi badde bamusuubiza busuubiza nti oba osyanga tukwa kuba alina kyamanyi ninga amaziba gali bosi alina kyamanyi kuba yasindikayo Anita. Aya okay, yalingiza akagezo okuba nga bagenze kyava asooka akwata olukomo. Hello, Anita. Anita, story kigwe. Not good. Why si birungi? The police officer, we are here. Bofisa sio badde wano nga bagenda maaso n'okumbuuza. About Peter. Nga bambuuza ku bya Peter. Many questions. But Bibuuzo bingi badde bambuuza. Osegeera. yeah, they say they're going to come back. Bagambye nti bagenda kukwatiko bakomewo. More information. Nsobola okugezaako ba information endala. Hey, That's why I like you. kyekyo lwaki nkwagala. Take care also. Kegamba n'ebyo njagala obikwasaganye. Thank you. Bali. Seba Anita amwesiganga mundu nyenyi. Anita ye alinga assassin kwegamba akolanga assassin. Gwe mulimu gwe. Bosi amugambye nti ono atwekiseemu nga bakugjawo. Bwati ne bwati yeetaaga okukola ku ngoyo naye agibwawo. Tuwadde mu maka ga loodi. Ayitibwa Dexter, emmotoka yakwate kuba okujja. Kyava asooka parkinga. Alina amaka gali simple and brief. N'omukozi omu gasseko n'omwana ow'obuwala. Kyamama kyo kikyaleko gamba kikyali bogezaako okumanya. Kwate kubo n'afuluma. Sente alina, bizinesi alina, sente ziyingira, yeevuga. N'akwate kubo kyava ayitawo n'ajja ggulira. Manya abantu abali civilized be batera okukola ekintu kino. Batono bosiikana basobola okugulira omukyalo oluggi lw'emmotoka. So this is your daughter Tracy? Ekisegezo ono ye muwala we ayitibwa Tracy, kono yeye. Azene Caroline. Keti akutte kuba jagezeko kalaga ewuwe. What have you drawn? I've drawn Aunt Gay. Anti munayi mbadde nkuba anti-gate. Yes. The maid. Ategeeza oli omukozi. Okay. This is nice. Kafaananyi k'okubya si kabi kalungi. Draw that. Let's go now. Tugende nkulage bw'osobola okuba ekifaananyi kya taataawo. Lwaki kyabika muntu mwangu nnyo. Asobola okusocializinga na buli muntu yenna mu bwangu ddala. Olaba akatoyi yamaze dde okukwataganirawo nako. So, Vatuuka ebbali ajja akalaga bwe bakuba ebifaananyi. yes. Lole n'akwateko bagenda asooka yeeterejeeko emmanju. Ono yamalira ddala obudde n'omuto. Nga ssebo bawayo omuto bw'ateka we banyumya. Love me to teach you. Okay. I'm going to teach you. Babasimba bujuyisi. Let me show you how to model. Okay, I'm going to come from here. And I'm going to go that side. Okay. So you'll be
kali yajja akayigirize bwe bamodolinga n'asooka yeesetinga nga modo tambula bwoti okisegeera nomana otuuka ebbali n'okyuka lwoli bwamala okwetereza agenda okujja ekyasinga omwewunyisa bambi nga loli nise bakwatagane kawalaki ate mulayira eribeera essanyu ly'omusajja keba omukazi omupya bw'aba amulese mu maka ng'abadde ayinamu ezzadde omuto kasitaamwagala kiba kimusanyusa awo si wabikooko gye kalungi. Rolin kiki oyigiriza muwala wange sibategeera wamma nti Rolin akuyigiriza biki? Anjigiriza kubeera mu modo wa rapapa okakasa onoosobola okumodolinga gwe leka atoke enkolage gwe tatosyaga n'okusaaga muntu ogirawo notuka ebbali nobalagako noba nokomawo. Okay. Kali njagala ondage ng'ova side seeri. Okay, kuva eno nogirawo. Kale lekera ogenda maaso n'okunywa ekintu kiyinza okusumbwa amasekati g'ekiro. Ono sooka omutwala agende yeebake. Kajoyisi ko kaleke mutwala agende yeebake obudde bweyise. Hi baby. Sula bulungi baby. Say bye to Auntie Lauren. Soko sibule Aunt Rolin. Bye. Good night Aunt Rolin. Ja tugende gwe. Auntie Lauren. Kasooka ne kamubuuza bali kwate kubo kuda bami kamunyumiddwa. Teach you whatever. Mukazi musufu kono nja kuda nja kuyigiriza buli kimu kyonna kye weetaaga okumanya. Okay. By the way, you really have a bright daughter. Oh, really? Should I come close? It's okay. Come on. Kwate kuba jagezeko tule wali nakyala. Basigadde bokka babiri wano. You must be so proud of her. Olabika omwenyumirizaamu nnyo omwana wo. Sir? Of course. It's ready. Guest room mazo gitegeka. Did you say? Kisenge ky'abagenyi amazo kitegeka kuona ekisenge ky'abagenyi otegese kyaki. You want to sleep with me in my bed? Si kiwanti wandiyagadde okwebaka nange mu kisenge kyange. I can't sleep out. Okimanyi sobola sula wano naawe bivueko. I can't sleep out. You know how. Si sobola kusula bweru bazadde mama ngo mumanyi asobola okuvaako wayo byota byagalira ddala. Tayinza na kukikiriza wadde n'eddakiika n'emu nze esule bweru. Tisula mu kyalo. Lwoli yabadde abaze nga amanyi bwana akalito bosyanka n'asula. Wa kano kaana kambantu mommy's daughter. Bring me the keys. Why soko ndetera ebisumuluzo kalina avuddeko waya. So which keys? Bisumuluzo ki? Which keys? Bisumuluzo ki? The car keys, of course. Mutuka bisumuluzo by'emmotoka. Down. Wayi kakkano badde ky'omukozi tomulyamu maata. I'm not mad. Tofaayo. Told you I can't sleep over. Olwokuba agambye musige naswanka kikugyeko waya. Kiryoke kakkana ebyo tobidda. Si bavuddeko waya olwokuba bakamutemya atomedde. I'll be back. Kibalo kiganye. Think I should ice room to the drink? Yeah, thank you. Okay, because it's really getting right. Wandibadde okwateko ensugenda kuba budde buyita. Okay. No, don't worry. Wama tofaayo teweerabikira kiryoke. Lwoli awulira afa. Katwakaleesi ateka ekyanje. Damanyi kagenda sula. I'm okay. Ndi okay. Come on. Ndi okay. Vao nawe, come on. I'm really fine. Ndi fine. Please. Bambi tugende. See ya. Ndowooza amagwe tunaddamu. Bye. Ono yakigaafa ateko. Kaino mukasi akantwadde bali maka. Gano ge maka gaba Rolin. Nacha abatudde bali nasooka awulyako okona ku luggi. Yakwate kuba jaggulewo. Mama ebiseera bye bisinga abeera waka. Genda kwate kuba kubanga ggulo oluggi bwati. Ekyasinga omwewunyisa nga Lodi akomyewo daadi. Wow. Good. Mzee akomyewo kamuze mutava Kenya. My God, I'm very
very excited. Butufu ndi mukyamufu sijja kulimba. Are you okay? Uli okay? I'm fine. Ndi fine munnange. Sanyu lyandaba ku kiri erinzita. Tukamukuba kapeeke. I'm fine. I'm fine. Oli otya kono ndi fine? Aya. Come on. Jangu nsooke nkulereko munnange. How are you? Oli otya mbutufu neewunyisiza okakasa nti ye. I just felt that. Mbutufu njagadde nzije kusanyusa enkukange. I wanted to support. Mbadde njaga ku surprise nga kirungi okuba ng'oli surprise. Mbutufu nkanje. So, how's the journey? Kati olugendo lubadde lutya? Okay, though it is tiresome. Lubadde oke newankubadde lubadde lukoya naye nga lubadde fine. This might be food daughter. Muwala wange aliwo mubalagavu kamala. Lauren? Lorin! I don't know where she is, but she's around. Simanyi wa wali mutuufu naye nga mmanyi nti wali tali wala. Very happy. Ndi musanyufu okumawo kusikana baby. Kati mukasi akantwadde ebbali. Nakyo yali akwate kuba okudduka nga waliwo amugirako emabega. Banaye omuntu omu anyambe. Munyamba omusajja anzita. Ne basikana Dexter kwe kulwana obadde kiggwe. Are you stupid? Simanyi oli musiru. Sorry about that. Wama onosonyiwa. What, do you know that guy? Simanyi omutumbavu omumanyi kono nedda simumanyi. There are personal issues. Waliwo ensonga za mbootu zesobola kuyitiramu. But is it okay? It's okay. Kiri okay. Please, sir. Where are you heading? Maybe I should give you a ride. Nsooke nkutwaleko gy'obeera. No. Nedda tekyetaagisa kuntwalako. Omanyi togenda bw'otyo. I see that guy is still standing. Ndaba gayo oli akyakulingiriza. Maybe if you give me Oba osanga wanimpadde ennamba ye y'essimu. Bw'oba ofunyemu obuzibu. Nja kukubirako kebereko olabye otya. Najja agezeeko gaba ennamba y'essimu. Ndowooza kati tunaddamu nti butereevu. N'akwateko basuddeyo ono bamuwadde ennamba y'essimu. Manyi tagwa kutaasataasa kati n'oyo mbw amutaasizza. Bw'atyo n'akwateko yeeyongereyo. Kati bw'amala okgenda nga ne nakyala akutte ekkubo okgenda abuliddeyo. Ono abadde amugoba yakwate kuba najja nga asembera erudda. Nagambye tuli kayitibwa beefuula oba kamiliyoni. Tuli katundu kasooka kalina obutundu bubiri. Kina Uganda. Yes, boss, hello. Boss ogamba ki? It's done. Always Wai kimaze okukolebwa kati bali bombi. together now. I left Kati bali bombi mbalese bali bombi. that plan, boss. Nga plan yo bwe wagibaze boss bwekoje. Kali. Kageno kyabika Dexter musajja wattu. Omukazi bamusetinze mu setting. Waliwo ekigenda maaso kyana bakumanyikwa. Omuwala bamusetinze bu settingi. Watch out for part 2. Aya tulidira akatulako kubina bagamba Vijay Junior nga bulijjo. Tubadde tulika na Uganda. Yakayise beefula oba kamiliyoni. Tulirinde tugaya kuzaamu kakubira essaawa eno yennyini. Kopi zoto zanyirako sigala zaabwe bulambalamba. Mukama abankomire. Mweraba.